الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيبتي وبرونج يسرنا دائما tuwesanyo eryamaanyi obudde bwonna kubanga buli kaseera tuludda wanne tubanga twejjukanya ensonga ez'enjawulo tubanga buli kaseera tudda ne twogera ku bigambo eby'enjawulo
abamu ploti z'abana mu muzutte butwas muzimba bizimbe fenga tusaamu business. Temuli mubaraka wadde, temuli mubaraka wadde bamulya mazima. Obulyaza amaanya gye bukoma, obubbi gye bukoma, okunyigirizibwa gye kukoma, okulinnyirira bannyini bintu n'okubabba n'okubalyaza amaanya gye kukoma, tetugenda kweyagala. Kebere gavumenti ejja kweyagala. Mujja kukanya misolo nga ne sente temuzifuna. Mujja kukanya kuleeta misolo minene, buli omu yenna mujja tuuka n'okubanga mutuwooza mu toyireti zaffe ewaka. Ewaka ni toyireti ziyingiramu, mujja tuuka okubanga mutusolooza musolo.
وجوار السلطان عليهم. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم ولم يحكم أئمتهم بما أنزل الله وتخيروا فيما أنزل الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف يتجهز السرية يبعث عليها، فأصبح عبد الرحمن وقد اعتم بعمامة كرابيس سوداء. Chikuru cha byonna kamnyonyole just kwate tujaji mara hadithi eno. Mungu ateke mu mukisa ya Rabbi. Nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam nakulumu waliwo hadithi jeva ngatutulire ensonga zino labe abafuna solution obanedda. Omuvubuka omuto qama fata min al-ansari, muvubuka omuno omu yali yavayo n'abuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Muvubuka muto agamba nti mukkiriza kyasinga obulungi. Ayyul mu'minina afdal, ani asinga obulungi mubakkiriza? Nabbi n'amugamba sallallahu alayhi wa sallama ahsanuhum khulqa, abasinga obulungi yasinga empisa. Ekyo nno kikulu. Buli bagamba kumukkiriza alina okubanga wampisa. Wagamba osomesa oli wa imani, oli wa akida, osomesa akida n'ebisigadde gwosibukako empisa oba toziina tegedde ng'ovuma ng'okola otya manya nti n'obukkiriza tobuyina. Mungu atusaasire Rabbi atuwa obukkiriza obulungi namaddala atulina okumutegeera. Allahumma amin. Ayyul mu'minina afdal, ani asinga obulungi mubakkiriza? Nabbi n'addamu nti abasinga empisa ennungi. Oyo abasinga empisa, empisa tekitegeeza fukamira kokka. Empisa tegedde omutima gwo nga guli tahir, omutima gulina obukufu, towankawanka, tovuma, tolina nsaalwa, tolengeza, tojerega, tovuluga bantu. Oyaawo omusajja wa mpisa, oli mutawadhi marra, ofa ku bibyo. Ahsanuhum khulqa, tegedde agoberera Qur'an. Nabbi kyagamba sallallahu alayhi wa sallam, Aisha kyabamubuuza n'agamba nti kana khulquhu al-Qur'an, Qur'an kyegambye kyakola, Qur'an kyeganye kyaleka. Ali awo wa Qur'an yekka Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Mu busuubuzi alina empisa, atagenda mu riba, ye mukkiriza omulungi, atalimba, atabba, atawaayiriza, asinga empisa yoyo. Ahsanuhum khulqa, empisa ennungi tegedde byebitende ebirungi bitendebwa nabyo. Neeyisa ennungi eri abantu, relationship gy'olina wakati wo n'abantu, baneiba, abaana, omukyala, baboosi wo oba abakozi b'okozesa, and so on and so forth. Yoyo ye mukkiriza omulungi. Omuvubuka n'addamu n'abuuza ayyul mu'minina akyas, ani kakensa omugezi? Mubakkiriza ani asinga amagezi? Right, wisest oba gwandiise professor, tamanyi na professor, tamanyi na cleverest, ali awo gamba akyasinza obulungi mubakkiriza. Ayyul mu'minina akyas, tegedde ngaba nti alqayis man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut wal ajiz man atba nafsa hawa. Kat akyas aluwa kubagamba nti oyo kakensa, kagezi munyu yakyasinze, mutuufu alabira wala, mutuufu wanjawulo, okutegeera okwenjawulo tegedde nga alina okulaba ku maaso, alina hikima, alina lengera ekyo Mungu n'akimuwamu ebyenjawulo, okutegeera kwenye kwanjawulo nnyo yaluwa oyo.
nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallama akyas ayitibwa omukkiriza asinga aktharuhum lilmauta dhikra yoyo abasinga okujjukira okufa. Mulimu ensonga lwaki bino ebigambo ebisoose okukulembera nabbi n'asooka zzaako dose gye yatuwa. Mulimu ensonga lwaki bino byebikulembedde aktharuhum lilmaut dhikra abasinga obulungi mu kujjukira okufa nga asinga okujjukira okufa okusinga ennyo daima n'abajjukira okufa. Wa ahsanuhum isti'dadan qabla wa ahsanuhum isti'dada qabla an yanzila bihi era nga yoyo abasinga obulungi mu kweteekerateekera okufa nga tekunnamusisinkana. Osuubira oyo asobola okubba nga buli kaseera ajjukira okufa, asuubira okutta, omusuubira oyo webagogerako omusuubira okulya emaali ya haramu, omusuubira otobeka mu maali ya haramu nga ajjukira okufa nga yeteekera okufa nga tekunnaakujja daima ne bamwetegefu, omusuubira okubanga akumpanya ebintu ettaka lya munne abba, omusuubira okubanga asobola okulya ekitali kikye gwomusuubira oyo. Amakulu byonna ebiyinza okuleeta fasad, ebiyinza okuleeta bala, ebiyinza okuleeta emikisa gino kwonooneka, ebiyinza okuvira community okubanga Allah agizikiriza, byonna aba tabyesembereza. Obitegedde oba? Okutegeera ekyo kandeete kiso eno, okutegeera ekigambo ekyo nti asinga kagezi munno asinga mu bakkiriza gwatudde awo asinga obugezi bwe tugamba nti mugezi nnyo Haji Mubiru tugamba nti mugezi nnyo olikololo gwe tugamba nti mugezi nnyo kakensa profesa aba profesa oyo yebuuzibwawo ku nsonga ez'enjawulo bwe tugamba nti oyo wankizo wanjawulo mu kutegeera mu hikima mu kulengerera ewala mu bigambo bye bijjuddeko ne baraka n'ebisigadde alina okuba nga ajjukira nnyo okufa yabasinga okujjukira okufa, alina okuba nga takujjukira bujjukizi bal yastaiddu nafsa lilmaut qabla annuzul aw alwusul nga tekunnaba kutuuka nga yeteekateeka. Omusajja omu mbaatukulembera yali nga waba afuluma ewaka agamba mukyala we, mukyala jangu munnange, agenda sibula omukyala afuluma, mukyala n'afukamira wansi, omwami n'amugamba ekigambo kye, in muttu elyom, wemba nfudde olunaku olwaleero fa arsili ila fulani yaghsilni, ndagala agenda okunnaaza yegundi, munkoleko kino waf'ali kadha wasna'i kadha, kino kino kyemba mukola. Naam, natamba n'agenda. Olunaku lumu yakyazaabako, nga otegeera ekigambo ekyo, olunaku lumu yakyazaabako, wali mu business, gwali mu wasiwasi, gweyewola, gwakyalimadde mu riba, gwe nga kino okiina naye nga nakino okyetaaga, olaba ofa nga tulina kifuna owulira ofa, kino okirina kikyo kiri fimilikika so nokitereeza naye ate owulira nakino okyagala, olinga kapa oba olinga mbwa gye bakwasa kino nga nakino ekyagala kino kapa wekiweetera okuba n'enkima. Bwe tuba tugenze wali astaghfirullah, statement yinza oba tebadde nnungi, astaghfirullah, bwe tuba nga tugenze wali nebusitema enkima ogiwa biscuit n'okwata eryenvu n'ogiwa nekwata n'ogiwa ekirala n'ogiwa omugaati, buli kimu kyonna ky'ogiwa bayagala okukola ki, hakana bino bigudde
byonna ebine byokyalina mu ngalo nabyo ekyakola ki ekyabyetaaga eyagala yokka ate yebeefuna teyagala abanne bayo bafune naye nga enkima oba enkobe ogiba ogiwa eno nga nakino ekyagala okikwata nakino byebitutta olwaleero ebikonomi ebigirimu byebyo kati ngamba gwali mu mbeera eyo buliiza kiso y'omusajja ono lunaku lumu akyaza abakoddomi be bannyina b'omukyala ne basula yali agenda ku makya bamaze okunywa kacayi n'abako nayita mukyala wanju seti hati munnange jangu mukwano najja n'atuula waatuula bulijjo namugamba ekigambo kye emittu elyom bwe manfudde olwaleero emittu elyom wemanfudde olwaleero fa arsili ila fulanin yagsilni tumya ewagundi yabannaaza njagala ontumye kaseka gundi kamadi mwali mutta samadu bajje bankoleko munkoleko kino na kino okufa kwange temukuteekamu abcd temukusaamu bya bufuzi amazika gange bere malungi abakka mu kabuli be bano munkoleko kino na kino munzika nga obudde bukyali n'atambula n'agenda omukyala abako ne bamubuuza araa ruya ayina ekyoto kyerabye fimana yabadde yebasi n'abaako kyeraba nti agenda kufa omukyala n'abagamba nti dhalika qawluhu kyekigambo kye kyayogera bulijjo kulla yawm buli kumakya ayogera waakyo dhalika qawluhu kulla yawm kyekigambo kye kyayogera buli kumakya buli lunaku akyogera waba nsiibula ng'agenda okukola waakyo omusuubira oyo okugenda n'alya haramu n'alya riba n'alayirira omusuubira okulayirira tegeti omusuubira okulayirira mu kutunda do you expect him okubanga agenda kulyaza amanya sente z'abantu agenda kuzibba begasse ishtaraka tegeti fi tijara fi amri begasse ku nsonga y'obusobozi bakiki nagamba n'abayise olwokuba bafunye tulengedde bangi nga yashtarikuna fi sharika au fi tijara mu nsonga ez'enjawulo ne beegatta ne bakola ki company oba netandika okusuubula ne batandika okusuubula ne batandika okukola emirimu bonna sente kasazandika okuvaayo ono ng'abeefuulira nga yediza company nga bano balinga abatabanganako bansonga fena tulina ebikuumi n'obulewo ebityo tukoseza abantu bangi ne batukosa ebitta ekonomi byebyo nti abakola mu ekonomi bafu abakola mu ekonomi babba nzibe babba bubbi mulengeranga mugagga n'omwesimbisa naye nga sente ziyimiridde ku musingi gwa bubbi ziyimiridde ku musingi gwa riba ziyimiridde ku musingi gwa bulimba alina byakumpanyiza alina byalimbye alina kino na kino na kiri such things byebiri mu nsi olwaleero nolwekyo ayagala okubeera akias kakensa akyasinze alina okuba nga ajjukira nnyo okufa kuba ajjukira okufa yegendeeza ne byakola abeera w'amazima talayiralayira obijjudde mu busuubuzi kulayiralayira buli kaseera sifuna ebivuddemu ebyo kiki kati baleese ddala oleme kufuna ne bongera omusolo ne baleeta ifulisi n'ebifaanaganako weebityo ebisinga ifulisi nemwekunga ne mugenda nekololo mubeeko ensonga zemwogera n'omukulembeze w'eggwanga n'abalaga nti mu butuufu bino birina okubaawo temujja mumutiisatiisa temwazze mumutiisatiisa nemwogera amaloboozi agakanga nemujja mufuula abakanga mwinyini ekiramu mukimanyi n'obuzibu mumanyi ebuva weke nnyini naawe oyimiridde ku ki muboogera abasuubuzi kuliko eyakatwala omuntu omugagga omu mu kooti naye baali bamubanja wali omugagga omu mukyala wa kizimbe ono apangisaako nkulaga
obuchafu ebuva onapangisa kuno ku kizimbe kyono kya mukyala. Alright, ekizimbe ky'omukyala kyapangisaako omukyala amubanja rent asusse bakwate kufuru bamusibirayo egedde bamugamba aganye okusasula sente ninga sente aziina niyo aganye buli azamaanya kubatambulira agala kuli azamaanya kubba bamugaliddeyo egedde okakkana bafulumiza ebintu bye omukyala ayise mu mateeka bafulumiza ebintu byono ono atutte mu kkooti omusango mubaddemu miliyoni 8 muboogera ebigambo ebityo ate yavuddeyo najja mu maaso ga pulezidenti najja n'ayogera mwayogera basuubuzi ku buyaaye n'obubbi n'obukuusa n'obulimba bwajjuddeko ekonomi n'atereera etya busuubuzi bunatereera butya ng'abakulembera okwogera bonna fujar bononefu akutte eddoboozi n'obukamwe mukambwe ennyo yati amaama rais wayatahaddath tegeti bialsinatina nga ebigambo byaffe byayogera atwogerera yatahaddath yayogera nga gwe tusumye naye nga yegini mubbi muyaye yewaana atambula yewaana wali kya balandiroodi b'ebizimbe tugenda bakola ngazo nakola gundi mubakole we mutyo gwe kyoba okola wakugamba kino gamba kino ngire kale abitwaba abintu abifulumye nange mukole tujja bamala amaanyi bazimba ebizimbe tebakuyita kujja kupangisa gwe wajja n'onoonya omuzigo. Right, nujja n'onoonya omuzigo gwe kennyini wajja n'onoonya omuzigo ne bakuwa n'otandika okusasula mpolampola tayimu n'entuuka olw'okuba olaba ogaggawadde oli ku nnabugabo n'ogamba nti sigenda kuddamu kusasula ne bajja sasula oganye fuluma oganye kati bakole ki ono wagamba nti kaggalewo kajjemu ebintu byo kukosa maani ne banasiiringa ne basaayo kufulu jazikuba kukosa maani kati bajjeko ebintu byo babijjemu ebintu byo ne babijjemu noga nti mulimu badde miliyoni zange 8 wekitiibwa omulamuzi badde emisango giri mu kooti beboogera abasuubuzi olwaleero baagala ekonomi etereere. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mulowooza munaatereeza kimwe ekonomi ekyafa olw'ensonga nti abakulembedde bayaaye abagala ogitereeza bennyini bayaaye babbi abajja okugereka emisolo bakimanyi balimbo lyazamaanya baleeta emisolo emibi emizito tegeti byonna nabo bayaaye babbi ono agenda kusigala ng'akaaba nono asigale ng'akaaba ne sente zigenda kusigala awo newozikuŋŋanya zonna tezigenda tutuuka ku muntu wa wansi. Tosiŋŋana ddagala mu ddwaliro, togenda siŋŋana nga kino kino kikoleddwako, togenda siŋŋana ng'enguudo zijjudde ziri mu binnya, zijja kuba zijjuddemu ebinnya, enguudo zonna nga zijjuddemu binnya naye nga sente bazikolekitinze era weeziri ekonomi n'atereera etya. Naye ebyo Nabbi sallama ebituwooninga n'atugamba ensonga zino wammanga naga nti obuzibu bugenda kuva ku mmwe tegedde bigeza kukulaga. Nabbi n'agamba oluvannyuma lw'omuvubuka oli okubuuza ebibuuzo biri abuuzizza what followed zino ensonga egamba basahaba omuvubuka atudde ebibuuzo babimuzeemu n'agamba nti khisalun khamsun, ensonga zino 5 idha nazalna bikum wezibanga zituuseewo kyategeeza zigenda kujja ne wa audhu billahi negomeri Allah nsaba Allah zireme basiŋŋaanawo an tudrikuhunna zireme basiŋŋaana kubambi ensonga zino wammanga zigenda kujja mu ekonomi. Agamba nti lam tudhhar alfahishatu fi qawmi qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' التي لم تكن مضت
fi aslafihim alladhina madaw. Munsimu tuwangalira omunajjula mu nyegenyege nabbi yabyogera sallallahu alaihi wasallam n'ebikolebwa mu nyegenyege n'abamu ne bakwata emizindalo nga batula ku butuuti bwaffe batula ku butuuti nga bawagira nyegenyege bali ku bituuti bawagira nyegenyege eri buli kikola kyonna kyonna ekyekko ekitakoleka buli kikola kyonna ekibi ekyazikiriza omulembe n'ebyazikiriza emirembe nga mwebiri ne somebody advocates for it ngakutta omuzindalo ali ku kiruti kya nabbi sallallahu alaihi wasallam. Mungu abasaasire ya rabbi mwenenye omanyi ebigambo byokozesa tegedde olulimi lwokozesa olumanyi niwankubadde bwebavumirira kikyamu gukyolaba nti kikyamu naye tebakivumirira we baki. Saba Allah twetulongoose ffena Allahumma amin. Ebikola ebyobwonenefu byonna ebyo nyegenyege bwenzi nga biyitiridde abantu kano bitimba butimbi kunanka ne mujje kono muzagaba bugabwa ku TV zaffe nga kwe kuyita ebinankani ebyo TV zaffe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ezimu nga banyinizo basiraamu. Mungu tasi ya rabbi hatta yu'linu biha abantu bobono ne babolesa kyere emyenge jutendibwa kyere jirangibwa kyere riba zara byonna kyere betting kyere webitebigenda kuyitirira abantu n'okulolesa ne babyolesa. Allah abaleke bulesaawo la Mungu analaba subhanahu wa ta'ala nga bye bituuseewo ebyo agenda kukola ki nga ku leediyo mulanga ebyo yes nga abantu betumanyi olwaleero ab'omutawaana ennyo baani bonna basiyas omuntu ogagawala galina bala kwewola loan ze zijjudde nga ze byebyo ebiriwo. Abasuubuzi abandi badde abasuubuzi balimba balayira alhalfu billah okulayira mu kutunda Mungu yakigaana noma ngoyitiriza okulayira buli Mungu ajja mu baraka. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam Allah ajja mu baraka asikiriza ebyenfuna byononeka kuba muyitiriza okulayira sifuna wallahi sifuna wallahi sifuna kana katigamba nti sifuna jamu ko gamba nti sifuna yali bali bajjako omusoro luli ogwe emitwalo 4 noyingira bukadde bubiri kati container eyali milioni 8 oba milioni 7 ya mtwa milioni 8. Yes 80% usigaza 20% nubanga mu business obuddemu ddala oviiddemu ddala gemasima byebitabula mu nsi. Abakola abalwana ogende gonde kusuubula Dubai gwaluda wa China ogende okusuubula agenda tuusa kuno container nga bamujjako milioni 8 40 feet afune coach niwana byongeza tafugenda kaba tekigenda kukosa musuubuzi yekka kigenda kukosa naffe kuba ffe tugenda obikozesa ensi buli omu abeere nga ali mu kaba bukabe kyekyokka uno anadduka onagoba kino wetu tuwangalira mu nsi. Allah tasi ya rabbi Allah agenda kuleeta bino byagenda okuleeta webinaabanga ebiyitiridde mu nsi muno ebidongo biringa ki abantu bali mu kuzina ngudi tegedde ebyo ebitambula ensi yaffe yajjula mu just entertainment. Abantu bakyagala ku bintu by'amakulu tosyasinga n'ogera ku bintu by'amakulu bigasa ggwanga bizimba ggwanga bonna bonna bateesa ku kimu kyokka mu digido muziki n'ebisigadde byebyo ebitambula mu nsi. Mungu tasi ya rabbi bimani lowoozizza nti bavunaanyizibwa bali ku ebyo. Ay Allah tas Mungu aleese ekyo oluvannyuma illa fasha fihim at-ta'un kawumpuli ta'un sirimu tabaddeyo ta'un galwadde gamumanyi wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw n'endwadde zimbadde mutamanyi nti weeziri nazo Allah n'azireeta. Corona tebamuleeta tolaba corona ani atamulaba corona virus teyakosa bwe teyakosa coronavirus tewamulaba wal awja'u allati lam takun madat
fi aslafihim alladhina malu zikyajja endwadde nyingi ezigenda okujja nga zikosa nga zikuba nga zimenya nga zonoona zitwala ssente zonoona community tekyasobola kukola batta abavubuka abato mu bo abakulu basigale nga tebasobola kuzaala bina ensi gye birimu olwaleero noza Japan olw'ensi zijjuddemu nga bantu bonna bakulu tebakyazaala nga abato bonna bonna Mungu atusaasire ya Rabbi wala tanqisu almiqyal temugenda abantu bagenda kusikuku ukoma bukomi kugamba kugenda maaso ebatakome ku bantu bakendeeza bipimo abantu bagenda maaso n'okendeza ebipimo tegeti nga bo baba bagula bo baagala babawe bingi ate bo baba batunda bakendeeza ebipimo bonna kabira atunda ttaka kabira atunda mafuta kabira atunda sukali bogera ku bipimo wenolowooza bogera kuwa sukali niwejjamu gwa mafuta uliogera ku bipimo nolowooza bogera kuwa sukali na kawunga niwejjamu gwa atunda emmere right omanyi nawe engeri gy'otundawo emmere ogiseera kyokka ate ogikena gw'olyogera ku bipimo nolowooza nawe obimanyi byokola abantu batunda ttaka mirundi emeka tunda ttaka mirundi 3 n'oliguza ono oliguza simple n'ogiguza abantu 3 koza Allah musanifu biche bigenda okuddira economy kwedibaga kufa wal mizana illa ukhidhu bisinina washidda sinina kyategeeza bwavu economy egenda kufa n'embeera eyitire ngambi shiddatul almu'na tegeti Allah itize embeera ngambi buli mwaka abe economy efe buli mwaka abe twawa buli mwaka abe ngati oddukireke wagundi goddukirako naye omulaba anyirira mulaba ayambadde kanzu enyirira mulengera ayina kire kukinyirira naye nga gy'oddukira ntalina wadde kalina oddukire wagundi olaba nga avuga emmoroka nnungi naye nga wallahi naye asula kutebuuke ali mu mabanja gajjudde embeera mbi asomeddwe wakane mu kibira nawe kenyini yoddukira nga teri ataasa ate wajiwar shaitan as-sultan وجور الشيطان السلطان عليهم الله watseka abakulembeze nga bonna tebagenda baksasira embeera embi abakulembeze masinkanye president yabasaasidde ebagambye temutiisatiisa mnyumane tunengera Museveni bagenda kwogera ki president bagenda kwogera buli mulinda speech state of the nation netugirinda budget netulinda budget ogenda okulya nga take favoring amu n'akamu sente nyingi nezina abantu ewoze ensi wetu weeri abakulembeze tebatusaasira n'omulundi n'ogumu onuno wamwalabika akyasaasira naye tunulako ne mu nsi ezisigadde basi babano bakola bakya mu nsi ezisigadde onuno wamwalabika akyasaasira nemukyatambula bulungi okyakola otya naye Allah akyabaleetera bwe mugamba nti bwe balungi bagenda kuba babi nnyo ebbanga ne munaamalanga ebipimo mubikendeezezza zaka muganya ogiwa muganya okukola ki Mungu aggyemu baraka mu bulamu bwammwe Allah aleeta agalwadde Allah aleeta obwavu aleeta embeera embi ennyo aleeta mulina kwetereeza bwetereeza tegeti yes gyayogeddeko bino nga problem twetereeze mutereeze ebipimo mugere amazima musubule halali mutonde halali mujjuze halali maduka gammwe mujjemu obwologo n'obwenzi muve ku bwenzi muve ku bubbi muve ku bulyaza amaanya ebyo naye munabibaako Allah ajja kulongoosa ebyenfuna bijja kulongooka otherwise tukyakaaba n'anaaba ne sente nga nnyingi tezigenda mugasa anaaba ne sente nga ate onoozira bwomu tezigenda kugasa okuleka Allah kwetera agalwadde agenda otwala sentes oluusi n'okubanga sente oziina nga tesobola kujjanjaba wadde osobola tosobola okulyako wadde ekintu naye ng'ogamba nti olina sente naye nga bakugana kino bakujje ku byokulya bakujje ku ki mbeera ebeere nga mbi galwadde gayitiridde galwadde bagagga bali mu bikomero omwo bali mu endwadde wazirabye abala bali omwo abakazi babasibira omwo mu bayumba tegedde babawambako bintu family teziri ape entalo zijjudde mu family zijjudde tulwana bulwanyi balwana bulwanyi Mungu tasi ya Rabbi ensi eri bubi economy nfu
social life nfu, system yonna ina nfu. Wetuli tusaba Allah tasi ya rabbi. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra min as-sama. Abantu bagana okuwa zaka. Mungu enkuba ya baraka ajja kujibajjako. Mufune enkuba ngeye Dubai. Eni yatonye bale sinyini akamanyiro ko Allah. Allah n'abalaga kyabalaze enkuba netonnya neyonoona byenonye. Kati badde mubayira babayirenga bamanyira Mungu subhanahu wa ta'ala. Namwe mujone mu Uganda mumanyire Mungu. Mugane n'okuwa zaka. Abawa zaka mbagagga wano 5% only n'obutawera. 5% n'obutawera. Ensa abantu muyira abalina sente bazina mu bungi esobola okubanga zibalansinga ensero n'ekonomi y'eggwanga. Sente zibanga zibuzamulira mu bantu 7 bantu 10 mu nyumba emu ezambulira. Omuntu abanga omuntu omu owns the entire village. Ekyalo kina nakikyo oyina ebizimbe 10 omuntu omu obitwala luddawa nga bagenda kuzika mu kabuli ensonda nnya. Kyeki tugana okugabana sente zino economy kyeki tugana okugabana ebyenfuna bino kyeki tugana okugabana bino n'abantu abasigadde balance ebeerewo n'ebyo byonna byeddiza bwogu njagala kuwandiikibwa mu Genesis Book of Records, njagala kuwandiikibwa mu Forbes magazine, njagala kuwandiikibwa bansomeko n'ebyafaayo ne banakusomako ogenda kuvunda ogenda kufuuka ki gumba tulimu nadde sola fala saddaka wala salla walakin kadhaba wa tawalla. Tuna wadde sola olimbisiza bulimbisa Mungu subhanahu wa ta'ala, towadde zaka tosaddase oliawo toyambe bantu ne family ye kulemye okuyamba oliawo rozo nofuna obulungi oluvanyuma ne bana kunyumyako gena kunyumyako nga Firauna tugera ku Firauna olwayo buli omwaga balanatullahi alayhi. Farao buli amogera kutira amogera ko bulungi, nobody this mumbiranga nunchi. Karuna buli amwa amogera ko mbuchamu nawe kadhalika anta obango kyeyagalize mali weka okyeyagaliza weka okwagala uno munsi satudhkar ogenda kujjukibwa mu mbeera ngambi yakubonereza nakubisa misumali. Allah tasi ya rabbi. Nocho economy ya okutereera tubaonekana twekusa tugabirako bannaffe tuwa zaka. Yes tulina okubanga tuwaaki zaka. Ebyo nno ebijjo tuyamba tulongoose insha Allahu ta'ala. Nsaba Allah tuwa obulungi tutegeera ebigambo ebyo tubeerenga tutegeera mu mbeera ennungi. Allah subhanahu wa ta'ala tunava ku ndagaano z'obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alayhim aduwan min ghayrihim awo nabadde njagalira ddala ennyo okusinga ddala obukitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu kasaba nava ku Allah nava ku ndagaano nebanga beeryamu enkwe mweryamu enkwe mwenyini Mungu agenda baleetera embeera nga mmwe mwenyini buli omu tegedde Allah ajja kubayita omulabe abave emabbali ajja abanyige kyokka ate nammwe mwenyini mutandika okwerya enkuta emwevuma mwerangira Banyarwanda basoga biki Banyarwanda ebiriwo kati tribe y'Abanyarwanda buli mwavuma Banyarwanda kiki nayo Allah yagitonda nabo Allah yabatonda. Yes buli omwaba n'obunafu yes ne kasatu nalemu okutereera netuva ku ndagaano z'okitiibwa Allah kasatu nalemu okudda mu kkuba ettuufu tujja kwevuma tujja kwerya enkuta. Allah ajja tuleetera abalabi nga n'omuntu abalimu omulabi wammwe yennyini yabakosa yabadde omulabi wammwe si wamummwe. Oluvannyuma kiviireko nammwe mwennyini okubanga mwerya enkuta mweyuzayuza mwevuma mwe mwennyini mutandika okubanga mwerengeza n'okwerwanyisa mwebbe mwekube mwe mwennyini nga mwesaanyawo. Economy abagenda ogikurashinga tebagenda kuva bweru si bazungu mwe mugenda okukurashinga economy yammwe. Ki ekiriwo olwaleero? Saba Allah tuwe obulungi tulongoose tuwe zaka tutereeze endagaano zaffe n'ekitiibwa Allah tukole bye tulina okukola mazima tuleke obwonoonefu biidhinihi jalla waala. Allah jatuwa obulungi. Saba Allah basiime era mwenna abwemu obulungi. Ngenze ku office Tawakkal Travels kuteekateeka lugendo lwa hajji nammwe okubalinda aba umra. Assalamu alaikum. حسبي ربي